Yebaliko Mr. Kadama TV nze maze ebbanga nga nkufolowinga nga mpitayita magezi basisita baffe ge batuwa naye nga siretangako konsandi yange yonna wano eno naye mbadde nsaba wabaayo sisita yenna abaali bakoleddeko ku bakadde bampe ku magezi kuba bannanga abakadde simanyi na kumanya nze nali manyi maze okukolera omuntu omu naye bannange abakadde balwaza emotionally osobola obeerawo ng'emirimu tolina mingi muso mu weekly days naye nga emotional olwala ofa omukadde akutambulirako mu buli kimu ky'okola akijjamu mbeera mbi buli kimu ky'okola aba akinoonyaamu bubi bw'agenda agamba baana be ate jjukira bo tebaddaawo nti nno bagambe nti oba gwe bakubuuze balabe sayidi yo wabula batwala sayidi y'ennyaabwe gwe n'obeera omubi lubeerera naye ng'ofuba ogezaako ana ng'omuntu omukolera eddala ekituufu buli kimu ky'okola aba akulinnya kagere okola kino wodda w'ogimaliriza ayagala ogenda otuule wali nti obeere awo like omunyumiikiriza kyokka gwe tomanyi like luwalabu olwo lwakubeerawo nti kunyuma omanyi luno eno just lwakukola mirimu naye aba ekyo kyayagala kati ekyo wekibawo ekityo n'ogamba nti emaze emirimu gyankagende embuzeko ku bantu bange ku simu kubanga wano eno talina wifi ogifunira mu kafo kamu ogijjawo like ku mirulwano like wa mutabani we kati ogifunira mu kafo kamu era ako kennyini kolina okugendamu oba wakatuukayo nga yakusoberedde dde atuuse of course ayinza obutayogera kintu kyonna naye kiku feelings uncomfortable naye ng'ate talina kyakubanja ekyetaagisa kyonna okikoze ebintu byonna by'omanyi by'omaze ebbanga ng'okola abeeraawo ng'akuddamu kola kino naye nga ebimu obimaze ebimu byoleka essaawa eyo naye era n'akuddamu n'akugamba wabeera ng'osirise oba onyiize ogwo nagwo musango ogukuloopesa okumaliza emirimu notagenda tuula waali nagwo musango ogukuloopesa nti olumala emirimu ng'agenda abeera eri ku simu ye era simanyi nze tayogera nange kyafuuka luyimba mantikali mwana naye nga ekyetaagisa okwogera njogera naye obutoogera naye bino mbeera yakunyumya simanyi oba mu luwalabu okunyumya n'okwogera oba tekiriimu difference naye mantikali mwana lwafuuka luyimba era ekyo kyekyaniriza batabani we wano ne bawalabe banange mpulira ng'omukadde antuuka kyokka sina kyakola saagala gamba nti ekyusa kiyumba saagala kinjagala kusukuma kintu paka kukimala naye bana omukadde mpulira nga antuukira ddala essimu kyekintu ekikukakkanyaako okubeera nga like tomuddamu nkesi ng'alina kintu kyonna kyayogedde kuba w'omuddamu ate olwo luba lutalo lw'amaanyi ayina eddoboozi mukadde naye maama eddoboozi waayogera emirwano gyonna giwulira kati eyo embeera mba sigyagala kuba nali ngitesitinzeeko kati essimu kyekikukakkanyaako okubeera nti like we controlling obutamuddamu naye ne we ziba 5-6 za kiro amanyi okuzuukuka asoobeesooba akulingiza kuba ffe twamanyira osobola okwebalira nti ssaawa 5 zimmala okwebaka omanyi ngenda kwebaka ku 6 ssaawa 11:15 nzuukuke naye nazo azizuukuka n'akusoobereza first of all tebaba na tulo wayogera ekintu n'omuddamu musango w'osirika musango byonna bikuloopesa mu baana bonna mutabani omu yekka yali understanding abasigadde bonna bawuliriza maama we kuba ate naye nnyini yali understanding abatayagala mugamba complaints oluba okubaako ky'omugamba in case ng'omukwasizza agamba kugambye oyo omutwale nga maama mulabe nga maama naye nga ate yayinza okuwuliriza yekka abasigadde era olubagamba maama we byabagamba byebawuliriza tebaagala kumanya sayidi yo era gwe still osigala gwe mubi bannanga amukadde saba ku magezi emba nina ngeri gye nnyinza omukwatamu okusinziira ku muntu eyali amukoleddeko bambi nsaba ku magezi g'abasisita bange